Nagamba nja kuwa bukyange. Naye tokyamuka nnyo. Rwanda bw'okyamukiridde oyinza n'okuwa precious sawa. Siyinza butakyamuka mami ku kyonkoledde. Akakkana. Ku byonkolera mami. Siyinza butakyamuka mami. Kati njagala okakkane. Kakati njagala tugende ku erosi. Tukole endagaano. Tyonguzizza polotiyo. Mu cash. Nsasudde ki? Cash. Saagala obagambe mu naye tukoze bata asimi nampamu emizigo ne poloti ya kale nayo ne sibyagala. Byaffe bwaba. Byaffe bameka? Bwababiri. Gende ku erosi. Tukole endagaano ey'okubiri njigatte kweno. Tubeere neki? N'ebintu byaffe. Ate nyinazo obuzibu mami. Nze sina buzibu. Kasito bangu ogenda kumpa kuzirya ennyumba ezinyirira zityo. Si kugenda. Kumpa akolumu. Wabula nzikuwadde. Mami, tugende. Tetulwa wano mami. Tugende. Tugende. Ongamba ki? Kakati munange mbadde nsaba. Nze siwulira. Ngambadde nkusaba nina jjajja wange. Banyaga tugende tumukyalireko. Kati kakati oba okitegedde jjajjaawo. Kati nga gugenda okyalire jjajjaawo nange nnyina owange ngene nkyalira owange. Kyogamba jjajja owange gwe taba jjajjaawo. Ate gwe kennyini gwo ngambye titugende tukyalire jjajjaawo. Nze mbadde nsuubira nti ogenda kugamba nti tugende tukyalire jjajja waffe. Ne kati jjajjaawo. Kale nsonyiwa olw'olulimi njogeddemu bubi. Naye mbadde nsaba enkya tugende tumukyalireko jjajja wange. Nze nyina puroguramu zange. Era wiiki eno yonna nyina n'eddiiru zange ezize njagala okutula. So toyinza kumala gangu. In fact ddala yonna ejjudde myezi 3 kubanga nyina okutwala ebbanga lya myezi nga3 okuva kati. Kubanga ate neyo ensonga nayo nyina ogisengejja. Kati nyina yes. Buli kimu gwe buli kimu kusengejja. Ate kati gwolooza lwaki kuno ku kyalo lwaki bampita kasengejja? Nze enkole yange bwento sikola kintu nga simaze kusengejja. Ate ekintu ekyo nkikusomesa bulijjo naye lwakuba toyiga. Tokolanga kintu nga tumaze kukisengejja. Mami okimanyi tukozeemu ensobi. Sobi eti? Tubadde ku erosi tukoze endagaano nti nkukuzizza. Kapoloti kange n'akayumba kaawe. Naye ate tetukoze endagaano ya kubiri. Eraga nti onguzizza emizigo 2 ne poloti yamu. Mami tukozeemu ensobi. Magoba. Ekikulu olwawo okupiikinga. Ate etya mami? Kwalo sitobaddeeyo? Mbaddeyo. 10% gwe mbadde tomulabye. Mulabye olwawadde emitwalo 5. Weebale nyumba wadde emitwalo 5. Kwaka akapoloti kako ekinaku akatono nga bw'okalaba. Katoziri emizigo giri 2 eminene. Ejjebbeeyi gosuda agenda tujjako % wa mmeka. Sikakadde. Okalina? Sikalina mami. Otyo. Kyova olabanga ekyo nkyesigalizza. Okitegedde? Kubanga ntegedde akakadde tokola ki? Tokalina. Nga njagala ffe tukyesigalize kisigale n'ewaffe. N'akakitegeera mami. Okimanyi mbadde sikiraba. Bannange mami oyagaliza. Kyenzudde tonneesiga. Nzaakuwadde emizigo wendi. Naawe wooli. Poloti weeri. Ani agenda okujja akubuuze nti ennyumba yaani nganze wendi akuwadde naawe wooli. Mami bannange nsonyiwa. Mbutuufu mbadde ekyo sikirabye ne kati naakakiraba. Nokimanyi mami n'alabye abaagaliza naye mu bantu abaagaliza. Mami oyagaliza. Ate njagaliza gwe magoba wekka so si buli omu. Wabula magoba wekka gwe njagaliza teri mulala. Kituufu nkirabye mami onjagaliza. Nsonyiwa ebyo tubireke mami. Tugende. Tata wangu omungi bannange. Tata nze. Sente bazinzibyeko. Ngenda kugamba nti nze. Kubye. Sente bazinzibyeko. Obadde ki? Sente bazitutte. Sente bazitutte? Iye, abadde ku. Obalabye, obeetegereza. Basajja bagidde ku piki ne basinyakulako ensawo ne bagenda. Mbadde ngezaako bagoba ne bajjayo akambe banfumita. Bakufumita ebiso? Iye taata. Situka, ebyo biveeko, bireke ebya ssenga. Situka.
Situka. Situka. Situka. Biveke ebya sente. Banna. Bisi mbulira nno. Bisirikirwa. Gwe. Omwana. Gwe bisirikirwa. Kati biveeko bireke. Ebya sente biveeko. Sente tujja kufuna endala. Sente gwe bisirikirwa. Tuula nno. Bisirikirwa. Gwe. Kale sente ziku. Bisirikirwa. Bisirikirwa. Ebya sente bireke. Ebya sente biveeko. Sente tujja kufuna endala. Bisirikirwa. 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 Banna. Ebya sente bireke. Sente ziveeko. Bisirikirwa. Gwe bisirikirwa. Banna. Bisirikirwa. Mwana wange. Bisirikirwa. Bwe nabalaga olunaku olw'okujja n'oŋŋamba nti omusajja yagaanye okubeerawo. Natulamu nga senga ow'ensonga omupangise ne ŋŋamba ono omusajja tayinza kunsinza magezi. Ne nzisuulamu. Mbuuze enki? Enki. Gomesi gye wangulira? Wangi? Ne mulumba. Ne mugamba ssebo. Lwaki otulugunya omwana wange okutuuka ku ekyo ng'atalina bantu be? Omuyise ensolo nti ye talina bantu be. Omusajja bwe yannyonyola ndaba nga ng'omukyala. Ate ntya? Omusajja yaŋŋamba Maria olina omumwa. Toyomba ne bayomba. Olina akalaaca. Omusajja olubeera waka n'oyomba ne wakwasa obusongasonga obulimu n'obutaliimu n'oyomba. Omanyi n'okutunuulira abaana bw'oti n'olaba ono omwana afaanana kitaata we nti nnyindo n'omuvumira mu baana. Naye guno ogugira agayindo naye ng'ovuma kitaawe mu magezi. Nangamba olina obujja n'obwobujja kuyita bwa bujja. Omusajja wagendako emmanju bw'ati oluva emmanju okudda ova mu bwenzi n'oyombera ekyo. Bw'agendako mu basajja banne okunyumya ng'abasajja abalala be bakola olukomawo ova mu bwenzi kugamba obwenzi gwe wabufuwa lufuula luyimba n'obeera ku ekyo n'oyomba okukunkumula ennyenje. Saatuuka ekiseera ne mpulira nga nswadde ne neeveera. Maria wanswaza. Ndabirawo omusajja oyo ampaayiriza. Akasajja ako kampaayiriza. Akasajja ako ke kanyombya. Bwe katambulayo ne katambula ne kadda ne kakomawo ne nnyomba. Bwe katambula ne kagenda ne kenda bwe kakomawo ne nnyomba. Kakati ndabirawa osobola okuva mu bbanga n'oyomba nga tolina nsonga ekuyombesezza. Ke kanyombya katinze nkole ntya? Wabulanza ebituuse ebintu byammwe bintabudde. Bwe mbeera ne bbaawo andaga gwe mukyamu ye mutuufu. Kati ndi naawe ondaga ate bbaawo mukyamu nnyo gwe mutuufu. Kati omutuufu yaluwa? Omutuufu yenze, omusajja ye mukyamu. Ebintu byammwe nze bintabulidde ddala. Kati nkakasize ku kinti gwe mutuufu obalo ye mukyamu. Nsonga ze nkunnyonnyodde olina okusinzirira nti nze mutuufu oli ye mukyamu. Kakati era bwe nva kwekyera nzire ku nsonga ezo zennyini nzire ku nsonga omwami ze yannyonyola nga gwe mukyamu yeye mutuufu. Katonda wange. Kakati mzee. Ekindeese. Ndise kuyitiramu awo ntuuse. Kituufu. Naye nga kyoba omanya nti lugendo sinaba nnyo kugenda wala. Kubanga nsudde nkesi kirabika wayinza okuba waliwo omuntu eyalabula akavubuka ako. Kubanga gezezzako kusuula enkesi buli nawe kabeera tekalabika. Wala olunaku lumu lwe nali nga akeefaanaanyiriza ne nzijja nga nsembera kugira kuti nga sikyakalaba. Kati kyenvudde ngamba owaayi nze yankwasa akajaake
ngende ayinza okulowooza nti nava dda ku mulamwa nkyaliko naye nga akasajja sikalaba. Kati bwe kabanga kebuzaabuza tugenda kukola tutya? Era nga nze bwe nagamba nze nsooka kusengejja nasoose n'ensiriikirira nga muzeeyi yajja kunfuna bulala. Kati akebuzaabuza tugenda kukola tutya? Kati naye mbadde nzize tugatte obwongo kubanga bwe tunaalinda simanyi naye banzikyukkanyiga obunyizi kinaamuze. Kati olaba nze ngenda kusalawo pulaani. Ngenda gamba muwala wange nti nkukkiriza omuvubuka oyo mufumbirwe. Ogenda kumukkiriza? Nedda olwo mulimba. Kakali bwe naamugamba nti mukkiriza mufumbirwe naye nga si bya ddala. Sooka ondeete wane wange mulabe twogere. Kaakati wakati awo ng'amuleeta okumulaba twogere naawe ngenda kubeera nga kkubidde essimu. Kati gwe wakati kati awo olyoka obasange okawa emmere yaako. Kasusa kale singa gamagezi mutufu ge twafunirawo olubereberye singa nakamaliriza dda era muzeeyi tetukisumagiriramu ekyo kijja kukola. Kijja kukola nze nkubuulira. Era nange kikendeeze ku nsimbi zange obutatokomoka nnyo. Tekigenda zikendeeza. In fact zigenda kweyongera mu bweyongezi kubanga kati labayo kitegeeza kati omulimu gugeze. Kati nina okufunayo abantu nga bana abagenda okunyambako okugyawo muwalawo kubanga bagenda kuba babiri ate nga saagala kukubiramu muwalawo. Saagala mwana wange atuukeko bulabe. Tokiraba kati awo kyetegeeza nina okufunayo wano abantu bana abasatu bamulyewo bamugyewo kubanga ekyo kijja kutuyamba nti singa tukubanga muwalawo waali wano kigenda kusajjula embeera mu katundu. Ekyokubiri twagala okugyawo omuntu ayinza okuwa obujulizi nga muwala wange tafunye buzibu. Kano ndyoke nkakoleko nga ne muwala wo taliiwo kubanga by mistake ayinza ofunirawo ekisago. Kati awo mulimu nze baako engeri gye wenywezanywezaamu nti gwongeddemuko kugejjagejjamu. Ensimbi kyo si buzibu naye saagala muwala wange atuukeko buzibu bwonna tafuna ebisago. Kati ekyo kye ngenda okukola era mmanyi nti nno kyo kijja kuba kyangu. Nze ngenda kulinda kasimuko ngenda kuba stand by. Kaddo nkubuulire emirimu ennaku zino si myangu gya kufuna. Emirimu myangu just bwe kye weetaaga kubeera namugumiikiriza mpisa na bwesigwa. Kaddu wangi mukama wange jangu. Ekikuyisizza bizinensi eno ogiraba twakagitandika wano. Era bizinensi eno gye twatandikawo mu kitundu muno mulimu abantu be twasangamu nga bakola omulimu gwe gumu naye kye tugenda okukola okimanyi? Sikimanyi mukama wange. Twetaagawo ekintu ekyenjawulo ekigenda osikiriza bakasitoma. Kyanjawulo ki ekyo mukama wange kye tusobola okukola okusikiriza bakasitoma abagula ku ziri bizinensi endala basobole okutandika okutugulako? Customer care. Kati customer care tugenda gikola bwe tuti nti omuntu yenna bw'aba azze customer osooka kumwaniriza. Kyekisookera ddala. Ne mubuuza bulungi yasuze ekya abawaka bagamba batya. Then bw'omala okumwaniriza omubuuze kyayagala. Eyo point eyokubiri. Customer bw'abazze n'akugamba nti mpeereza katugeze omukebe guno. N'alabako n'akugamba kuzzeeyo n'agamba mpeereza kasupagulu ako n'agamba kazzeeyo tokoowa. Ekyo mu bizinesi kibaamu obutakoowa. Kyo nkimanyi mukama wange. Kubanga mu ebyo binnyini byalamuza mwe mujja ova ati kyanaakola ki? Kyajja okkula. Kati ate bw'omulaga obusungu kiba kitegeeza nti kasitoma
obanga amugoba abatagenda kukomawo kitegedde munnange ekyo nkitegedde mukama wange kati ekyo tuyita okuba nti tumaintaininga business ate akasente konna kaabakwadde customer mwebaza omugabe ne customer weebali ekirala nti tulina okuba n'ekitabo kituwandika mu contact z'abakasitoma abaffe batugulako ebintu senga baba bayiseewo akabanga kasitoma atomulabako osobola omukubirako kasimu ogamba kasitoma twalese kino jangu otukole ki otulambuleko kasitoma mu kujja okulambula ne waba abadde tajja kugula addaze okulaba sitooka ebimpya mubaamu ebimusikiriza ebirala byasobola okugula ekyo nno kiwa bizinesi amaanyi kasitoma najja n'alambula oba oli awo ayinza okubamu ekyakyakola ki kyasiima akitegedde ekyo kalise ekirala kasitoma waaba alina kyaguze oba kya bbeeyi oba kya layisi olina okumwebaza ekyo kituwa okuvuganya n'abali abatusooka mu bizinesi eno oba oli awo ne tubayita nako okitegedde munnaaye ekyo nkitegedde mukama wange kale kati newe weddirayo aha bisirikiro soko mbuulire otuuseewa ku kyokulabula ako akasajjako akatalina makulu kubanga nze kankubuulire nze nakugamba kyenja okukakola ne bwolaba nga nze nkyakwatiriddemu nendwalwawokko okukatuusako obulabe nze nsaasira ggwe kubanga sandyagadde ofuuke nnamwandu ku myaka gino emito bwegiti nga toli muwala mulungi tofaayo oba ndi nnamwandu ekirungi gwe oba tolise mwandu tandikira nakunze nkukola ki gwoloza nyinza okukutuusako obulabe yadde okutta ate nekira nze siri mutemu nti ndi mussi wabula nze kyenkugambye oba owulidde byenjogedde sigenda kukatta wabula kyengenda okukakola kali kyejjusa mu myaka egy'obukadde teweesumbuwaliriza na mulimu tandikira kunze kennyini ote bwogambye yes sisobola kubaako kyenkukola naye nze nkugamba genda olabula akasajja kako kakwesonyiwe olaba nze nkimanyi olunaku lumu ojja kkeera enkyonzikiriza naye bannange kuno mwembi kulemeddwa okuwetoolako omuntu omu agamba nti nze mukyala mwena mugamba muli batuufu naye atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekuttonda ate akukola ekibi akwerabisa katonda mali lubaala embeera ng'ebiri kwotadde nze nina amagezi amalala magezi ki ninayo omugezi wange atereeza obufumbo tewali ye kimulema tewali kyalemererwa ne bw'omugamba nti jjajja nze njagala bba wange aziba amaaso nga bw'atuuka ku nze n'alaba akisobola ne bw'omugamba nti jjajja njagala omwami wange omufuule kasiru nga mumunya akisobola ne bw'omugamba nti jjajja njagala omwami wange omulekemu kasala kkubo nakyo akisobola nakamulekamu ng'emmotoka temutomola ng'ayitawo bulungi n'atuuka awaka ne bw'omugamba nti jjajja nze njagala omwami omusibire mu nnyumba nga tafuluma abeera omwongo ng'ayavula nakyo akisobola oli talemwa tewali kimulemerera mugezi kyoyo bamuyita jjajja osindisa asitamye ne kati ky'olina okukola ogenda kufunayo emitwalo 6 tugikwate tugimuwe ndabirawa wanje emitwalo 6 nga mingi olowooza girimu obungi bwangu kati ku mitwalo 6 egyo alina okufunako emitwalo 3 afuneko embuzi enzirugavu naye ng'akakira ka bitanga okwo afuneko enkoko empanga nga njeru kateriemu katolobojjo yadde n'aka neyina okuba nga nkadde nga yabiika dda n'akagi enkoko empanga nazo zibiika laba nnoono ako ke kamu ku bubonero obulaga nti kati ekaddiye eyo gy'ayagala bw'omaliriza ayagala ofune kwezo ssente afuneko booda ebyo ebintu tebirabika bw'osobola obifuna tosobola ezinaanoonya ebyo ebintu kati bw'otoolako n'ekikuba nsiko kya jjajja enkaaga liba likyali awo
Ndabirawa obufumbo bwange mbwagala era nina ennyonta y'obufumbo wano ku mutima gwange era nsobola okukola buli kimu ekiyinza ottaasa obufumbo bwange naye ekikwatagana n'endago ndabirawa sijja kusobola.